Amyuka omwogezi w'amagye g'eggwanga Lieutenant Colonel Dewa Akiiki abuuliridde bannamawulire basooke ng'okufa ku bulamu bwabwe nga bakola emirimu gyabwe baleme kugwa mu mitawaana n'okukosebwa. Akiiki okwogera bino abadde awubyeko olubulu lw'ekigere mu ddwaliro ekkulu Mityana ng'akyalidde munnamawulire wa NTV ku Matovu okulaba embeera gy'alimu oluvannyuma lw'ono okukubibwa abakuumaddembe mu kiro ekyakesezza olwokutaano. Ono agambye nti bannamawulire bangi beesuulirayo gwannagamba ku bulamu bwabwe ne batafaayo nga bakola nga n'abamu batambula ekiro okuyimirira awali abeekalakaasa n'ebirala ng'ebyo nga baagala okufuna ebifaananyi ebirungi n'okufuna amawulire. Agambye nti bwe bawulidde obuzibu obwatuuse ku Matovu kwe kusindikibwa banoonyereze bamanyire ddala obuzibu bwavudde n'agamba nti bo ng'eggye lya UPDF baakumuwa obujjanjabi okutuuka lwanasuuka. Tuli bantu, we are bound to make mistakes. Tetwagala kuba kooti wano kubanga tetumanya ani akoze mistake. Abadde yeggwe oba abadde basirikale. Ffe ng'eggye ly'eggwanga. In fact, this should not happen in any case. Oba situation ki tugezaako okulaba nti tekibaawo. But oyinza okukola ensobi neeveewo oba neeva mu basirikale naye kyonna ne kituleetera ki okukelashinga. Nze nenva e Kampala kulaba Matovu ali atya kiki ekibaddewo kyennyini kubanga twawulidde omulanga banna security baakubye omunnamawulire. Naye ffe obudde buno bwonna tubadde tuliyo tugezaako okulaba nti tuzimba omukwano gwaffe n'abannamawulire ogwava edda. Kyokka muwala wa Matovu ayitibwa Pavin Nabukenya atotodde engeri amagye gye gayisizzaamu kitaawe ng'alaba bw'ati nti naye mu kiseera kino akyali mu kutya okutagambika. Twabadde tuva ku dduuka nga tugenda waka abamagye ne batusalako ne bagamba dadi va ku ppiki ne batandika omukuba era n'ababuuza kiki natandika omukuba ne bamugamba twabakoowa naye olunaku lwaleero ogenda ffa nange ne bandaba nga ntundeyo ne bankuba empi n'engweri netutandika okukaaba. Poliisi y'Ekiseka mu disitulikiti y'e Lwengo etandise okuwenja maama atannategereka asudde omwana we ku kkubo ye n'abulawo. Jimmy Sekabiito y'abirina. Omwana alondeddwa agamba nti ye Kawooya ng'ono ali wakati w'emyaka 4 n'etaano ng'ono abamulonze bamusanze ku kyalo kya Kanyomozi ng'akutte akaveera akalimu engoye ze. Omwana ono agamba nti maama ye Betty ate taata ye Ssebunyanga maama amulesse ku kkubo ku kyalo kya Kanyomozi n'amugamba nti abeerawo wajja okumusanga. Abatuuze adde bakedde okuyita ku luguudo olw'ekya Kanyomozi be basanze omwana ono n'akaveera nabo kwe kuyita kansala omulonde ow'omuluka gwe Nakateete ku ggombola y'Ekisekaano mu disitulikiti y'e Lwengo Grace Nalusozi ng'ono kati mu kiseera kino atubidde naye kyokka agamba nti asobeddwa okufuna abazadde kubanga naye tabamanyi. Omwana ono bampiseeko ku makyawo nga bakwata ekkubo lino erigenda ekya Kanyomozi eno obuwagala ng'omukyala ayambadde ekiteeteeyi ng'alina abaana babiri n'akaveera kano akakiragala koolaba. Omukyala n'ambuuza kirira n'agenda naye bwe yakomyewo nze ate nabadde mmaze okugenda mu nnimiro saabitegedde yakomyewo ng'alina akaana kamu nga kana alina waakasudde era mbu ng'ayanguwa nnyo ngadduka kati nga kano yakasudde bambi kasebo kati nange gw'olabira wano ndi mu kunoonya obeera wanti eno odda wanti eno kati kali awo tiyakagambye tuulaawo nzije n'akalekawo. Mu kiseera kino ne poliisi esitukiddemu okunoonya abazadde abo era esabye ababamanyi bagituukirire bagitegeeze. Ate ssentebe ba NRM aba disitulikiti zonna mu Uganda Haji Twaha Kiganda Sonko asibuludde abayisiraamu mu mizikiti egitali gimu mu disitulikiti y'e Kalungu n'obubaka eri abaana Adamu banyiikirire okukola emirimu emirungi bafune empeera okuva eri Allah. Nsubuga Muzaffaru katuwa ebisingawo. Agitwa Kiganda Sonko era nga ye ssentebe wa NRM wa district y'e Kalungu abayisiraamu basiibuludde kuliko abo ku muzikiti gwa Mariam mu kibuga Lukaya saako abo ku muzikiti gwa tawuni y'e Kalungu n'ab'Ekabaale Bugonzi ettuli abawadde mubadde mu sukaali n'omuceere nga ku muzikiti gwa tawuni y'e Kalungu ettuli n'alikwasizza imaamu w'omuzikiti guno Sheikh Umar Kiddu Kikabi ate ku Masjid Mariam mu kibuga Lukaya ettuli n'alikwasizza akuuma entebe y'obwa district kadha wa Masaka ne Kalungu Sheikh Badru Wasajja Kiruta erono nga imaamu w'omuzikiti guno gwa Masjid Mariam district kadhono Sheikh Badru Wasajja Kiruta yebazizza olw'ettuli ne liweereddwayo
kyokka ono n'asaba abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bongere okukola emirimu emirungi babeere mu bantu munyazi Mungu bagenda okusaasira. Nembakubiriza ng'abasiraamu mwenna mubeere nga tukola ibaada ya nnamaddala ekimmemmedde akoze tawuba akole tawuba yennyini tukole emirimu egisanyusa Allah tabaraka wa ta'ala tugenda okumaliriza Ramadani yonna ku nkomerero yaayo nga tuli mu abo abasiimiddwa Allah emirimu gye tumukoledde mu gye twekoledde mu Ramadani Allah abe ng'agisiimye naffe tubeere abasiima Allah kyanaatuwa oluvannyuma lwaki n'okumusinkana tulabe empeera zaffe. Agitwa Kiganda Sonko ategeezezza nti enteekateeka eno ey'okusiibulula abasiibi agenda kugitambuza mu mizikiti egitali gimu mu disitulikiti y'e Kalungu. Ono n'asaba abakyala naddala abayisiraamu okuwandiisa ebibiina byabwe basobole okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Ekitongole ekikulira ebyeddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kigaddewo obuduuka bw'eddagala obuwera ddala 283 olw'obutabeera na bisaanyizo mu bikwekweta ebikoleddwa mu Wakiso ne Kampala okuva ku ntandikwa y'omwezi guno. Obulwaliro n'obuduuka bw'eddagala obuwera ddala 787 bwe bulambuddwa mu bikwekweta ebyo ng'ab'ekitongole kya NDA bakwatiddemu eddagala ekyamu eribalirwamu obukadde 2,204. William Tamala atwala ebitundu bya Buganda ne Ssenkulu w'ettabi era National Drug Authority mu masekati ga Uganda Mohamed Lukwago bagambye nti abantu abakunuukiriza mu 10 abadde baddukanye obulwaliro obwo nabo bakwatiddwa olw'okukolera mu bumenyi bw'amateeka. Abantu abamu abakwatiddwa babadde tebalina biwandiiko bibakkiriza kukola mu bulwaliro obwo kibagambye nti kimenya amateeka ag'ebyobulamu. Balabudde ne bannayuganda beegendereza nnyo ebifo mwe bagula eddagala era bookisi z'eddagala ezisoba mu 400 zikwatiddwa nga eddagala erisinga lyonna kyamu. So mu nnaku zino 12 tusobodde okulambula ebifo nga 7 ne mu bifo ebyo ne tuggalawo pharmacy ne workshop byonna nga bigasa awamu 208 ne tukwata n'eddagala bookisi 4 bonna bwe bigatta awamu eddagala libanga lya miliyoni 2. Mu kiseera kyekimu wabaddewo okusika omugwa mu kuggalawo famasi ezimu nga bannyinizo bagezaako okwewozaako wabula aba National Drug Authority tebabawuliriza. So we are going to issue a closure. Then when you finish sorting everything, you can still get in touch with the person in NDA to finish up with the things in the center. Ku Jogine Kasubi ku munaku bagaddewo Owori First Medicine Pharmacy kyokka nnyiniyo agezezza okubannyonnyola ne beerema. We have listened to you from the time we came. Yes. Please talk to it. Listen to what they're telling me. Yes. We have listened to you from the time we came. 1, what you're doing is illegal. 2, we have 3 options. Accept it. Auntie, listen Yes. to me. I listen to you. Yes. You have 3 options. 1, you close. So we accepted and we are going to close if things are not in the Let right. me finish, then you can respond. Okay. Beeyongeddeyo ne ku Divine Life Emmengo nayo ne bagiggala oluvannyuma lw'okubategeeza nti babadde mu nteesaganya ne dokita omulala oluvannyuma lwa Dr. Namaze Catherine abadde akola nabo okubaabulira. Ku Cedars Pharmacy enaakulabye nayo abasangiddwayo mu pharmacy eyo beezobye n'ab'ekitongole kya National Drug Authority. Kyokka bino byonna aba National Drug Authority babigaanye era ne baggalawo pharmacy oluvannyuma lw'okubasanga nga tebalina bisaanyizo. Abakulembeze n'abatuuze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi bawanjagidde Paalamenti nti eyise etteeka ekkakali ku balunda embwa kuba zisuse okuluma ne zitta abantu mu kitundu. Mubaraka Sebuufu Junior kaatuwa ebisingawo. Bano kino bakyesigamiza ku mbwa ezitambulira mu kibinja ezimanyiddwa ng'embwa za ggobe ze bagamba nti zirya buli kirundibwa kw'ossa n'okuluma abantu. Abatuuze bagamba nti embwa ezo zirundibwa abantu ng'ekiseera mwe zigendera mu ggobe kituuka butuusi nga kyokka abamu ku bannannyinizo bo bazita bagenderedde olwo ne zitawaanya abantu abalala. Ssentebe w'eggombolola Kibinge Sowedi Serwadda nga mu ggombolola ye embwa za kaluma era ne zitta abantu 3 mu bbanga ettono ddala yategeezezza nti ng'eggombolola bakoze buli kisoboka okulwanyisa embwa ezo naye ziremye. Bakirabika tewali tteeka lirambulukufu ku baluuzi ba mbwa. Tusaba gavumenti oba tusaba ababaka ba Paalamenti kati abaliyo kubanga abatannalayira tebannaba kutandika kuteesa. Batuteeseze etteeka erikwata ku bisolo nga embwa kubanga embwa kati zivudde ku bisolo zitandise bantu. Eggombolola tulina bylaws ne bwe twazikola okuziteeka mu nkola kwe kuzibu kubanga twayisa nti buli ayina embwa ajja kusasula 15,500 buli mbwa basobole okuzigema naye n'okugema kwennyini kukyalemeddwa
tulaba bazigema. Abakulembeze abalala okuli ssentebe wa disitulikiti y'e Bukomansimbi omulonde Fred Nyenje Kayiira, abakiise ku lukiiko lwe okuli ewa Butenga Kamugala Fati n'abalala basabye gavumenti ewe poliisi olukusa embwa ezibeera zigudde eddalu kw'oseeze eziri mu Ggobe poliisi ezikuba amasasi kuba embwa za bulabe n'okusinga ezimu ku ndwadde gavumenti kwesaasaanyiza omusimbi. Wabula ekiriwo kiraga nti ekitongole ky'ensi yonna ekivunaanyizibwa ku by'obulamu kyayimiriza eddagala eritta embwa nga kigamba nti eddagala eryo bwe litegebwa ate lya bulabe ku nsolo endala kw'ossa n'abantu. Ku lwa CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa Mubaraka Sebufu Junior ndi Bukomansimbi. Ssettendekero wa Muteesa the First Royal University atongoza empaka z'olulimi Oluganda nga bayita mu kibiina ky'Abaganda Nkobazambogo ekigendererwa kya kuzimba olulimi luno Oluganda naddala mu matendekero aga waggulu. Empaka zino zituumiddwa akasengejja k'olulimi Oluganda zitongozeddwa omukiise mu lukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Rashid Lukwago era ono agambye nti ebimu ku bigendererwa eby'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo kwe kwongera okubunyisa olulimi Oluganda n'okulunyweza. Agambye nti abavubuka bangi beefuula abatamanyi Luganda naddala mu matendekero aga waggulu ekintu eky'obulabe nnyo. Kyasanyu nnyo okutongoza omukolo guno ogw'akasengejja k'olulimi Oluganda Muteesa chapter. Abaana baffe okumanya nti entandikwa ya yunivasite eno yalina ebigendererwa bingi: okukuuma obuwangwa n'ennono, okukuuma ensonga za Buganda enkulu, abaana okumanya nti obugunjufu ye maama ataggwaawo. N'olw'ensonga eyo tukirabye nga kikulu nnyo okuba nti bamanya nti okusoma kulungi kituufu naye ofulumya otya n'obuntu bulamu, ofulumya otya ne zaabu oyo ataggwaawo ow'enneeyisa ennyambala. Kwe kuba nti twebaza obukulembeze bwa yunivasite ya Ssaabasajja eno okuba nti bukkiriza abaana bwe bati okuba nti bamanya nti empisa kikulu nnyo. Ssentebe w'ekibiina ky'Abaganda Nkobazambogo ku Muteesa University Omumbejja Nanjobe Farida Kimbugwe akulembeddemu okuteekateeka empaka zino agambye nti kino kijja kuyamba nnyo okujjukiza abavubuka olulimi lwabwe. Twetaaga okulaba engeri y'okusoosowaza olulimi Oluganda okuumira Buganda ku ntikko ne tusalawo twengire mu kasengejja kano. Tubuuza abaana ebibuuzo eby'enjawulo okulaba ddala tukyali ku mulamwa ennono, tukyagoberera obuwangwa bwaffe, abaana tukyajjukira olulimi oba tugaseemu ennimi ez'enjawulo. Ate bannamawulire b'e Masaka kyaddaaki bafunye ensimbi z'emyoga era kati basambira nnyuma nga jjanzi. Tomusaye Kayinja y'omu ku bagabanye. Bannamawulire abakolera ku mikutu egy'enjawulo mu Masaka City abeegattira mu Sako eya Nnyendo Mukungwe Journalist Sako wawulirira bino nga basekera mu kikonde oluvannyuma lw'okugabana ku nsimbi z'emyoga. Bano bafunye ensimbi obukadde 12 kwezo obukadde 30 gavumenti ze yabateera mu Sako yaabwe eno. Kino kitiridde aba Microfinance Support Center omwayisibwa enteekateeka eno ey'emyoga okuwa Sako 29 eziri mu Masaka City ebbaluwa oba giyite certificate 29 eziraga nti ebibiina bino biwandiisiddwa mu butongole era nga mu mateeka bikkirizibwa okukola emirimu egyo. Certificate zino kyekisumuluzo ekibadde kisibye era ekiguddewo enteekateeka y'emyoga y'ebibiina bino ebya Sako okozesa ensimbi ez'emyoga nga bibadde bitereka ensimbi zaabyo mu banka nga babadde tebasobola kufuna ssente ezo mu banka ng'obukwakkulizo bwonna tebunaba kuggwaayo. Nambale Beeka amyuka ow'ebyenteekateeka Microfinance Support Center Masaka ategeezezza nti emyoga buli Sako yafunye miliyoni 30 era ebibiina bino okusinziira ku ssente ze babeera baterese zikubisibwamu emirundi 3 okufuna obungi bw'ensimbi ekibiina bwe zisobola okuggyayo olwo ne kiziwa bammemba baakyo. Amagoba ku nsimbi zino matono nnyo nga ku buli mutwalo ozaayo siringisi 7 zokka naye nga teziddayo mu microfinance zisigala mu Sako n'abalala bazikozese. Bannamawulire nga 9 mu constituency ya Nnyendo Mukungwe be bafunye ku ssente zino nga bafunye ensimbi eziri wakati w'akakadde n'obukadde 3 buli muntu.